Yes, nkulamusizaako nnyo we bali kwekumira ku Yugi Updates TV ekola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Joel Ssenyonyi atabukidde Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti ebirabo byakeleyiminga nti nno kye yamuwa akinone oba sseekyo be yabiwa babizzeeyo. Birabo ki bino? Ngenda kubanga mbikuwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obba ng'otuuliza gwe atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyunga kabali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo. Kaakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde adwesinga eggwanga yagenze maaso n'okuba ng'avaayo nga yasanguza ng'agamba nti yeewuunya abali ku ludda olw'opposition okuba nga batalagga ku ma TV ne ku radio stations biki bye baba bagenda mu maaso n'okwogerayo, ng'agamba nti bagenda mu maaso n'okwogera rubbish kyokka gye buvuddeko mwaka guno twagenda ne tukwata twamuwa kye bayita federation omwaka guno ogulaga engeri gye yeenyigidde mu active politics mu ggwanga Uganda ssaako ne mu nsi yonna okwetooloola amawanga gonna. Ekyo tekimumala. Lwaki baba bagenda mu maaso? Biki bye baba bagenda mu maaso? Rubbish ye gwe baba boogera ku ma TV okwo. President Yoweri Kaguta Museveni yalaze nti nno ali so much concerned ku nsonga ezigenda mu maaso ku ludda olw'opposition na biki bye bagenda mu maaso n'okuba nga bakolokota ku gavumenti. Joel Ssenyonyi agamba nti ye okusinziira ku kigenda mu maaso yeewuunya nnyo lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni apaying attention ateekayo nnyo omutima ku rubbish agenda mu maaso n'okwogerwa ku ma TV n'aba-opposition kyokka n'atateeka responsibility ku ebyo byatwala ng'ebyomugaso. Agamba nti nno tugenda sigala nga tumulumya omutwe, tetugenda kulekera kugenda ku TV. Tugenda sigala nga tugenda ku TV nga twogera ebiruma bannayuganda, nga twogera ensonga zonna mu lujjudde. Era ng'agamba bw'abanga ekyo ekirabo kye yali alowooza nti nno kyamuwadde nga ye leader of opposition akigaanyi, era n'agamba abo abaabijjayo babeere nga babizzaayo oba abo ababiinamu interest babyesigalize egyo bali naye takyetaaga bo bagendagenda mu maaso n'okuba nga babunya enjiri ey'enkyukakyuka ku radio stations, ku TV stations zonna wekiba nga kisobola okuba nga kirumya Mwami Yoweri Kaguta Museveni omutwe. Lwaki Joel Ssenyonyi aba ayogerawo atyo? Jjukira nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni bukyangajja mu buyinza mu mwaka gwa 1886 opposition yonna ebaddeko bibadde nga biwaani. Muno mw'osanga ebibiina ebyobufuzi nga mwe muli ebibiina ebiri ku opposition ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti nga mwe muli ba ministers babawadde ebifo ebinene mu gavumenti. Oba okitegeera ekyo? Kakitegeeza ki? Mwami Museveni emyaka 39 gy'amaze ku buyinza abadde tali ku pressure, abadde tabangako ku pressure paka omwaka ogwa 2020. Oba okitegeera? Ng'olwo atandise okulaba kye bayita opposition eri serious esobola okuba nga emuleetako akatuuyo. Y'ensonga lwaki akoze ekisoboka okuba nga abagifutinga abagulirira basobole okuba nga beenyigira mu politics owa Uganda wano. Kyategeeza nti babeeyungeko politics babeere nga bamuzannyira wano mu gavumenti rather than okugenda mu maaso n'okuba nga bakolokota gavumenti ku ma TV, ku radio. Kino nno kiba kikulaga nti akazito kamutuddemu. Era ssaawa yonna wandirabawo ekyanjawulo mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda oba Uganda oba oliawo neefuna ku mukulembeze omupya. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okukujjukiza gwe atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Opposition ebaddewo ensangi zino kubaddeko Dr. Kizza Besigye, ebyo byonna bibadde biwero, ebyo byonna bibadde kuyiwa nsaano ku mazzi ng'era Mwami Yoweri Kaguta Museveni amanyi ki ekituufu ekigenda mu maaso era bano abadde tatwala kwegamba kitakaluubirizibwamu kubasimbayo obusimbi kibaasa n'abagamba ey'ensonga mugikole ki mugireke. Ate woba otunuuliddemu active politics naddala Dr. Kizza Besigye gwe yali azannya okuba nga avaayo ne yeekalakaasa, ekyo kyawanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni enkizo okulaba nga awamba figures z'aba ayagala n'okubasirisa. Wabula kino kimukaluubiridde nnyo
wekituuse ku National Unity Platform olw'ensonga nti nno omukulembeze waakyo tavaayo kwekalakaasa kuba kino kyandibawadde enkizo n'omwaganya okubaako bye bakwata ne figures ze baggalira n'okubaako emisango gye babapaatiikako gye babaggulako. Naye kino Robert Kyagulanyi Ssentamu takiwaddeeko mwaganya era y'ensonga lwaki olaba kikaluubiridde nnyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni era teweewuunya okulaba ng'obumenyi bw'amateeka bwongedde mu ggwanga naye nga tebuli ku bannayuganda nga buzannyibwa ebitongole ebikuumaddembe security agencies olw'ensonga nti nno bagenda tandika okuba nga bawamba abantu ojja kulaba nga batandise okuraidinga mu ngeri gy'otate kugamba ebintu ebijja okuggwawo suddenly nga tobitegeera nga weebuuza kino kivudde ku ki olw'ensonga nti nno banoonya engeri gye bazikizaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu obutatuuka kalulu ka 2026 kigaanyi ate banoonya engeri gye bakwatamu abawagizi b'ekibiina kino ekya National Unity Platform kikyabuze olw'ensonga nti tebavaayo kwekalakaasa tebakola fujjo era n'etteeka lye baakakola jjujjuzi erya UPDF Amendment Bill kankugambe nti nno kigambibwa nti lyakolebwa nga litagetinze ba foot soldiers ku yunifoomu eyo gye bambala kubanga baabulwa engeri gye babakwatamu. Kati era ne bino by'olaba ebyokugenda ku maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne basiisirirayo ebyo byonna tewali nsonga naye bikyabuuzizaako pulaani ebyokureidinga ku kibiina kya National Unity Platform ne bagenda ne bakola effujjo ne bakola biki ebyo byonna kabonero akalaga obunafu nakyo ekyokuzzaako nti kikyababuze. Oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza era nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Mbagaliza olunaku olulungi sigenda kweyongerako mweraba.